Essaawa 4:30 wenzijidde ku mpewo ng'amawulire mu ddakiika nga 16-17 emabega. Omuvubuka gw'olaba ku sikuriini awo amannya ge nga ye Abdallah era ng'abadde amanyiddwa nga DPC Freedom Boarder awambiddwa okuva mu bitundu eby'ejjokolera. Okusinziira ku babaddewo bagamba nti balabye abasajja abali mu byambalo eby'amagye era nga batambulira mu drone oba emmotoka drone emubuuzizzaawo. Abadde yeegulira nnyo erinnya mu kubeera ku makubo naddala nga omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu atambula. Awambiddwa akawungeezi k'olunaku olwaleero. Okuwamba kwa ddala era kugenda mu maaso. Tuvumirira ebikolwa ebifaanaganira ddala ng'ekyo eky'okuwamba baganda baffe ewatali musango yadde n'akatono. Ntandise bwe ntyo mbadde sisobola kubeera nga nkyebeera okuggyako okusooka okubeera nga nkiyisaawo. Bingi bye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero. Rob Joel Ssennyonyi bubeefuse ne Robinah Nabbanja. Robinah Nabbanja bw'avuddeyo n'ayambalira Ssennyonyi mu Paalamenti n'amugamba nti asusse okulabisa gavumenti ya Mwami Museveni. Bino ebigambo nabibagambyeko mu vidiyo gye twakoze ku makya. Ne mbagamba nti gavumenti ya Mwami Museveni ekyaliko omuntu ogirabisa obubi kuba olwedde yombi. Takomyawo nayeegattibwako sipiika Paalamenti bw'avuddeyo n'agamba nti avumirira ekikolwa ekya NUP okuteekaawo abakadde ab'emyaka 80 mbu bazze kwogera gavumenti yagaana okubeera ng'ebakompaseetinga. Kale ebakompaseetinge balawo banajja ku NUP. So n'amawulire amalala mangi mutukkirize tusooke tubabuuzeeko. Naye ndowooza tusooke tubawe highlights zino, then bwe tuvaayo butereevu tusobole okubeera nga twegatta ku bigambo ebirala bingi. Abavubuka ba NRM nabo nga beekozeemu buba foot soldier bavudde ne bagamba essaawa yonna bandyegatta ku kibiina ekirala ku ludda oluvuganya gavumenti olw'ebikolwa by'ekibiina kyabyo. Byonna tubirina ogenda kubeera ng'obitegeera. Siri nzekka katusooke highlights zino then nzije ate tusobole okubeera nga tweyongerayo mu bigambo nga bwe bijja mukwano gwange. Tandise bwe tuti era ku makya era nga bwe bagamba nti nno Mukama aba alina kyategese kyogenda okumanya nga tekinajja. Nakeera ku makya ne nkubira mukyala Roberts ne maama waffe nali ngenda mu ddwaliro. Ne tusinkana ne tuvaayo ne tugenda mu maka ga Roberts. Ab'obuyinza bagamba nti bakola okunoonyereza naye lwaki bugenda mu maaso ku bavubuka bato abatalina yadde emmundu abatalina kiwabula okuyimirirawo ku mazima gaabwe. Tusaba ffe nga famire ya Roberts omuntu waffe alabike. Webaga tugamba kale bamukuba bamulete mu famire tulina mu badokita tujjamu ejjanjabira. Siraba lwaki bamutereka ewantu gye tutamanyi awantu ng'atali mu mbeera mbi. Twetaaga naffe tumulabeko. Nsaba Mukama Katonda omwana wange gy'ali asobola okuba ng'ateebwa kubanga nze okuba baamukwata sirya. Sebaka ne bakaisira ekisimuko kimu ne ntandika okubuuza omwana wange gy'ali. Bannange nsaba Mukama Katonda nnyambe. Nsaba mwenna abamanyi obulumi bw'omwana munnyambe omwana wange munoonyereze gy'ali mumundageko wakiri mumuggyeyo gy'ali oba yeetaaga okujjanga ebiwonja kwebaka ku kitanda. Karabula watutide basobola bagabale kigenda mu kiranga naye bamukesonye esawa zino waisa Nerovanzi naye asesemeddwa. Nerovanzi asesemeddwa. Nerovanzi asesemeddwa olwa pressure gye balabye bwe begenda mu maaso. Nerovanzi bamusesemye.
oyo akaaba awenyera naye amaze okubanga asesemebwa. Mubongere engalo z'amaanyi. Twagala obagamba nti mweffe femmwe byonna bye muyiseemu mubiyiseemu ku lwaffe. Laba omukyala bambi, laba omukyala wafukamidde. Nemmwe abakazi ababeereyo nga temufukaamirira ku babba bammwe, ebyo byo temubiraba, mugenda kuyomba kati. Tulina enyiike ku mitima, tulina manyi ku malaalo gaffe ag'ewaka ag'olukubikojja bonna ababadde bafa tebabadde bakola politics. Waliwo abaafa nga batemeddwa, waliwo abaafa nga bayadde omukuba, waliwo abaafa nga okufa kwange tekugenda. Maama nkulabire ng'okaaba ng'oggwerawo. Maama amaka ebijja byaffe tebiriko ba politicians bokka. Nange neenaba nga nfudde, nja kuba nfudde nga ngoberedde abaatusookayo. Naye ndi mugumu, nja kukola omulimu gw'enkola ebintu. People power. All power. Tubaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera obutakoowa, ne mulinda nga kikye tutaddeyo wamma ne mujja musobole okubeera nga muwuliriza. Olunaku olwaleero amawulire ekituufu kiri nti tuyina mangi, n'olunaku olwajja we tutaabadde tulondobye, tuyina bye tuggyeeyo, ezimu ku moments ezabaddewo olunaku olwajjo, naye nga bwe tukuba tooki ne mawulire agatambudde olunaku olwaleero. Ebyaleero biralamu, ebyaddala. Yenze Sajjime ndi ne Morgan. Alright. Naye nga nange nyongera okubabuuzaako mu mwenna abatambula naffe wano ku DPTV Uganda, mbagamba nti mubeera balabi balungi nnyo, anti buli vidiyo gye tuteekayo ne mulabika nti nno ate mugyekkaanya. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Joel Ssennyonyi asoose kutegeeza palamenti nti abantu be yayogerako omusanvu wiiki ewedde nti baawambibwa Alright, kale twagala kutandika ewatali bbeera nga tubalwisa nnyo. Yes. Olunaku olwaleero mu palamenti. Yes sir. Joel Ssennyonyi azze n'abuulira gavumenti oba palamenti Yes. nti abantu abaali baawambibwa ab'akakiiko k'ebyokulonda baalabise. Yes. Wabula n'anenya gavumenti okuwamba abantu oba obbakwata mu nkwata etali ya buvunaanyizibwa. Era n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ayanjayo engeri ebitongole by'okwerinda we byazinda ekitebe kya NUP mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa, nga tebalina na court order ebakkiriza kubeera nga bagenda bamenya awantu w'omuntu nga taliiwo. Yes. Joel Ssennyonyi mu kwogera, Robina Nabbanja amwambadde. Ku lwa nsonga ki? Agamba nti ono asusse era afuuse omuntu nti ye buli wakwata omuzindalo mu palamenti alinga gwe baga nti omulimo gwe alabise gavumenti. Nti buli wakwata akazindaala ayogera ku gavumenti. Robina Nabbanja anenya Joel Ssennyonyi okuvangayo n'anenya gavumenti ku bikolwa byekola. Bikolwa ki? Bye biriwo ebyo. Tobiwulirize. Katusooke tuwulire emboozi eno. Naye Katonda aliwo abantu balina okukuba omuggo. Yes, ebyaddala. Whenever we come here, you are dragged, Right Honorable Speaker, into unfounded allegations. Unfounded allegations. And I believe the reason is to make government look dirty. Nabbanja atuuse n'okutegeeza nti tagenda kukkiriza lwayisa olugezigezi lwa Ssennyonyi ate ekitabudde Ssennyonyi nazza omuliro. Is it in order? Tuddeyo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Joel Ssennyonyi asoose kutegeeza palamenti nti abantu be yayogerako omusanvu wiiki ewedde nti baawambibwa baabayimbudde n'asaba gavumenti
okugoberera amateeka bw'eba eyagala okukwa. Ndowooza Oropa abadde alaga nti kye mwakoze kirungi okubayimbula ne n'abalaga engeri olulala bwe baba bakwata abantu emitendera gye balina okuyitamu singa onooba onootwala omuntu okitegedde ate omuntu yenna so si kweyisa nga bakifeesi. Honorable Speaker, we might have a challenge in this country at some point that these fellows in plain clothes will go with guns, try and abduct somebody, and assuming the person fights back and maybe kills one of them, under what law are you going to charge this person who is acting in self-defense? Because this person is saying, I don't know who you are. Ssenyonyi era abuulidde Paalamenti engeri w'ofiisi z'ekitebe kya Nuupu gye zaalumbibwa abaserikale nga tebalina kiragiro kya kkooti ne bamenya enzigi ne batwala ebintu omwali ne kompyuta mu nkola gy'ayise ey'ekizikiza. You have a right to conduct a search, but one, come with a search warrant. Two, let me be present. We have keys to our offices. Why do you have to break? Yet we have keys and we can open for you. Joel Ssenyonyi agamba nti waliwo amateeka agatufuga agaabagibwa mu constitution bw'aba nga waliwo kye mwetaaga okumanya ng'abakulembeze mu kibiina tulina ebisumuluzo mututuukirire mutugambe mwagala kukola search teri agenda bagaana nga bo bali redde okubawa ebisumuluzo dhana okujja ne mumenya bumenya ate ne mwonoona ng'abatujju ng'abatugombozi ng'abakifeesi kakati wano ne bamwambala. Withdraw that word. So I cannot mention the word because I will not be a honorable member. Kati tunuulira omugwagwa oyo naye memba wa Parliament agamba Joel Ssenyonyi nti ekigambo ekyo kijjeewo. Bamubuuza kigambo ki sisobola kukyogera naye ng'ate amugamba kijjeewo. Kati wulya statement eddako mu maaso. Madam Speaker. Which one did you? I don't know. Speaker abuuza kigambo ki kugamba abuuza kigambo ki naye kennyini speaker takitegedde n'abalala mu Parliament balina kye bawulidde naye ate omusajja ayimuse n'agamba ekigambo ekyo kijjeewo ate bamubuuza kigambo ki. Joel Ssenyonyi wuuna akugambye speaker abuuza kigambo ki Joel Ssenyonyi agamba simanyi. The search warrant. Two, let me be present. We have keys to our offices. Why do you have to break? Yet we have keys and we can open for you. Can the law withdraw that word? So I cannot. Ndabona omusajja bw'amutunuulidde abuuza kati kigambo ki. Ndowooza ebeera y'ababaka abamu nga babadde balina bye bateesaako kati n'ozuukuka buzuukusi nga totegedde ensonga ki egenda mu maaso. N'oyo naye mubaka wa Parliament naye ng'alina ekitundu ky'akiikirira alina omutwe era alina n'amagulu. Ate kati ekinneewuunyisizza nti bakubuuza kigambo ki mba musuubira nti gwe mubaka wa Parliament twakutuma ogenda otukiikirire naye oba nga tosobola dde okwogera ekigambo ate ng'oli redde ogamba kijjeewo. Mbeera wano nga ŋŋamba abantu nti NRM ku babaka bonna beerina tewezaako babaka bana abalina amagezi. Sivumye kale bonna balina amagezi tewezaako babaka bana bategeera. Ekitegeeza amagezi n'okutegeera byanjawulo. Definitely amagezi kirala n'okutegeera kirala. Balina amagezi kuba sife tubatwala emmanju naye nga tebategeera era tewali gwe twali tukwatidde mmere tugimuteeke mu kamwa. Balina abaana bazaala teri sife tubayambako ne tebategeera. Mention the word because I will not be a honorable member, Madam Speaker. Which one did you? I don't know. Are you sure I mentioned that? Right, Honorable Nabanja? Can you prove that? I'm challenging you to prove that. Honorable members. I'm challenging you. Honorable Achallenginga Robin Nabanja. Oyo tukyamubanja Kibalama. N'okutuusa essaawa tukyamubanja John Bosco Kibalama. Ye yamubuzaawo okusinziira ku ye ku bigambo bye byennyini kozya n'obutambi weebuli ng'abyogera nti tulina Kibalama ne kati talabikangako. Honorable Prime Minister. But let me wrap up with this issue, right, Honorable Speaker. Ensengeka ya Ssenyonyi y'ebigambo ne byayogedde binyizizza Ssaabaminisita Robin Nabbanja n'amwambalira olw'okukozesa olulimi olujereegerera n'okujolonganga gavumenti buli lwakwata akazindaalo. Ekyo kitegeeza NRM teyagala bagezi.
eyinza okuba ebaagala naye ndowooza bw'osukka ku ntegeera yaayo kwegamba teyagala bategeera. yes Okay, omanyi n'omulalu asobola okulaba nga ggwe ate omulalu okitegedde. naye ng'ate mulalu n'agaana naye ate n'omulalu avuddewa. Whenever we come here, you are dragged, Right Honourable Speaker, into unfounded allegations. Okuwamba abaana Yes. ono akuyita allegations Kutuga- byambu. mbu tebikakasibwa naye wabula biri mu mbu. Okuwamba abantu yes Robina Nabbanja allegations ku ye okitegedde. nkitegedde. Unfounded allegations. And I believe the reason is to make government look dirty. Era agamba nti Joel Ssennyonyi bino byaleeta mu paalamenti ekiruubirirwa kye n'ebigendererwa bye kulabisa gavumenti bubi. Ngaddi lwe yalabika obulungi. Sirujjukira nange. Ngaddi Waliwo ekibayita okwekaza ate ekiswaza omugagga kwe kugamba kwe kusesema entula. kwe kutanaka entula. Aha. Kati ndowooza kye balimu. Ssennyonyi yagamba Mm. ng'ajja mu paalamenti nga bamuwadde obwaropu nti Yes. omulimu gwange kwe kuteeka gavumenti ku nninga koza omulimu gwa opposition kwe kubeera nga bawabula gavumenti bwe kiri. naye eno tebagiwabula. Buvaayo n'ogigamba nti bano mwabakutte bubi mubakwate bulungi olwo oba mubi. Obeera mulabe ku bo. Nabbanja atuuse n'okutegeeza nti tagenda kukkiriza lwayisa olugezigezi lwa Ssennyonyi ate ekitabudde Ssennyonyi nazza omuliro. Is it in order for the LOP all the time to come here to dirty government? Yes. Ssennyonyi mbu buli wajjaawo ku fulo ya paalamenti abazze kwonoona linnya lya gavumenti mbwe abazze kuttattana erinnya erya gavumenti. ekifaananyi kya gavumenti. Ngaddi lwe yali ebadde n'ekirungi. Sirujjukira. Ngaddi lwe yali ekoze ebirimu amagezi era ebyensa. Nabyo era sibijjukira. That is the intention. Era agamba mbu ekyo kye kiruubirirwa kya Joel Ssennyonyi. In my presence. Kati who are you? Akati Nabbanja kyalimu essaawa zino waliwo kye bayita okwekaza. Omanyi ebiseera ebisinga omusango guba gukutte ensonyi oyinza ozifuula obusungu. Omulaba awo waali Mulaba? yenkana ne Rope Joel Ssennyonyi. Ono government chief whip, Yes. Yeah? Mm. lead of government business. Yes. Kati ate Joel Ssennyonyi ye lead of opposition. Mm. Levels ezimu. Mm. Enjawulo ntono ali mu gavumenti efuga. Yes. Oli ali mwenoonya obuyinza. Mm. Bati amayinja gegamu. Mm. Okitegedde? Nkitegeera. Naye omuwulya we yeekangabiriza in my akaye kitegeera. The lead of government. Are you in order? You normally encourage us to be here by 2. By 2, you were in your chair. The Prime Minister came very late. If you respect the issues of Parliament, please come early. Kakati wano ensobi weekolebwa. Ewa. Kati Joel Ssennyonyi amugambye nti ekyo kye kibi. Sipiika ku ssaawa 2 wabadde wano. Mm. Ssaawa 2 z'otugamba tutuuke wano. Yes. Twabadde wano. Nabbanja ssaawa 2 yabadde tannatuuka wano. Yasanze paalamenti yatandise dda. Yes. Ne byayogerako tabiwulidde gye bivudde. Wabula ye agudde mu bigwe. Agudde mu bigwe. Era n'amugamba nti olulala bw'obanga oyagala okwogera ku bintu ogezangako okukeera. N'otusanga n'otukakinga fena tutandikira wamu. Kimukubye. Kati Nabbanja agamba ayinza okugamba bamuvumye. Era ate kakati emyaka ndowooza gy'alimu era asobola okuvayo n'agamba nti omwana yanvumye. Okitegedde? N'andabisa mu lujjudde lw'abantu. Ayinza okugamba nti bamuvumye. Era. So kakati ate tubadde tuli awo sipiika naye n'asitula enkundi. Atya. Waliwo bannamukadde abaakwatibwa gye buvuddeko ku kitebe kya NUP. Yes, mbajjukira last week. Yes, poliisi yabakwata ne batwala ekira ku poliisi. Kira police station. Yes. Nga bagamba mbu NUP ab'ebyokwerinda bayinayo search nga bayina bye bagenda okunoonyereza. Wabula ekiro ne babata. Kati sipiika agamba mbu yanenya NUP. Ku lwaki? Eyinza etya okukwata abasajja abakulu myaka 8 myaka 5 nebatikka nebajja etteso nebaleeta abantu bano mbu bazze
balumirize gavumenti yagana obba compensatinga. Ekituufu ki lwaki tebakompensatinga anti tebaagala bajje eri bibiina bino mubakompensating mulawo babanagi. Ekibuuzo kiri nti mwabakompensatinga nga kyo kiri nti nedda kati owogana ki kuba kwekaza bwekaza. Mu lutula lwe lumu sipiika Anita Among naye atabukidde aba Nuupu olw'abakadde abaavudde etteeso ne bagenda ku kavule nga balumiriza gavumenti okugaana okubaliyirira ebintu byabwe ebyayononebwa mu lutalo olwali mu kitundu kyabwe. You cannot start parading all the people in the name of compensation. You bring all the people all the way from Teso. That can never happen. Ate can never nga kyabaddewo. Ayinza okuba teyabigoberedde bulungi. That can never happen. Kati ate kye kyabaddewo. It should never happen. And it should never happen. Tekiribaawo naye nga tekyabaddewo. Kati oyo omugamba ki? Ayinza okuba abyogeza busungu naye. And we are looking for the people who are doing that. Agamba balina mu kunoonya bantu. Bani ababadde mabega w'okuleeta abakadde bano? Nagwo musango. Buuza ennaku eyaleese abakadde bano. Okutuuka okuva gye baavudde paka ku kitebe. Mulowooza bagenze okutuuka okulaba nga Bobi Wine gwe balina okubuulira ebizibu byabwe nga mmwe tebyabalema dda. Era biba byabalema. Buli kiseera musuubiza ne musuubiza empewo. Mwe mwamanyira kimu compensatinga mirambo. NRM nnungi nnyo. Singa omusirikale waabwe atta omuntu badduka okuwa emitwalo 5 n'obukadde 5 olw'okuba ensobi ze bakola ne ziviirako abantu okufa gavumenti eyanguwa era ezo oluusi zivana mu nsawo ya mwami Museveni. Nagamba nti kwata nkuwadde. They are good in compensating the dead one than omulamu. Omulamu bakwagaza ati abalamu balaba batambula. Bwe bazze gye basobola okufuna obuyambi ate bayomba ne balaga nti bagufudde omusango. Ono Amond kati ono omuvubuka twamubawa. Omuvubuka ono wa NRM. Yes. Naye nagamba omutwe gw'ono omwana oba omuvubuka ono gusinga ababaka ba NRM abasinga obungi mu parliament. Okutegeera. Oyo omutwe gw'oyo reasoning ye. Yes. Esinga ababaka ba NRM abasinga obungi ne ba minister. Okutegeera. Zwe NRM eno video njikoledde abantu just mu sharing batuukeko. General Museveni ne CDF Muhoozi ndi wa NRM. Museveni ndi wa NRM ekyo mukimanyi bulungi. Naye bwe tulaba bitatambula bulungi mu ggwanga tuvayo ne tubogerako dembe lyaffe nga bana Uganda. President Museveni gwe commander in chief. General MK gwe CDF w'eggwanga. Mwabavunaanyizibwa ku bintu byonna ebyokulwanyisa. Kankubulira kino omugezi. Baana be NRM mulekera okusanyuka nga bali mu kuwamba abantu mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo nnyinza okibagamba nkiddemu amagezi gazze. Abe NRM mulekera okusanyuka nga bawamba abaana b'abantu balinyirira eddembe ly'abantu. President Museveni wandibadde mulago ng'olaba Cancer Institute mulimu ebyuma ebikebera. Owulidde statement ezo? Yes. Kati ani owa NRM mu parliament reasoning to that capacity? Era nange okuva bwe nali ndabye abantu ba PLU abaali balizoninze omuvubuka oyo ali class above level. Okitegedde? Yes. Akulaga nti engeri gy'abyogeza confidence yo yennyini weeri. No amanyi ensi bw'etambula. Yes. Amanyi n'obulumi. Naye bw'otunuulya Nabbanja alina mu kuziyiza eddoboozi lyokka ensi lyesigazza be babaka aba NUP. Lwaki twogera aba NUP bangi bali mu kulya mu parliament. Ne parliament yennyini yajjewo ababaka tebakyasobola kwogera ku mwami Museveni. Ekyo bakijjeewo. Tokyasobola kuva eri omuntu. In fact aba NRM bazizzaawo kooti y'amagye. Bo bennyini balinga bagamba buli mwana akwatibwa ku byekuusa ku by'obufuzi kooti y'amagye tebaagala kumanya. Kati n'okujja ayogere
ebyabaddewo in fact sigamba bye basuubira wabula ebyabaddewo. Robin Nabbanja agamba nti Ssenyonyi alabisa bulabisa bantu ba NRM Mwami Museveni ne banne bwe bati aba PLU beekalakaasa ku nguudo nga kye beekalakaasa mbwe ababaka ba paalamenti balekerawo okwogera ku mukama waabwe Muhoozi eryo eggwanga lye tulimu. naye nga abantu abeekalakaasa abo ate ne tulaba poliisi nga bawerekerako batuuke bulungi mu kwekalakaasa kwabwe. So aba NRM bongedde okubeera nga bavaayo abo abakyalimu ensa n'abalaba obulungi ng'amaaso gaabwe n'obwongo bwabwe tebutamidde bwakata nga tebanywedde kitoko bwakata ate yaliwo oyo nga tebannava mmalwa. Katusooke tubalaba aba NRM abakyalimu ensa. Yes. Ekibiina ekya NRM kirabika nga nakyo bulijjo kirina bafuutu soja be NRM baba nibavuddeyo nti yefe bafuutu soja be NRM bavudde ne bagamba nti fe bafuutu soja ba grassroot supporters bagambye omukulembeze w'eggwanga tugenda ku defectinga bafuutu soja be NRM bagambye tugenda naffe kudduka tugenda ku defectinga tuve mu NRM. Kati bagambye nti ekigenda okubaddusa mu NRM baani bafuutu soja aba NRM batuuzizza b'amawulire ne babagamba tugenda kuva mu NRM olwa okusiba ba political prisoners. Yekikala nga tekinyuma nange kyansoberwa musana gwe gubayiseemu kale aboogera bye boogera by'amagezi n'ekikala tunaatera okubawa ekiri official ate twafunyeyo n'olubugo walulabye ebyo tujja bireeta enkya mu kawooma k'enkya twafunye ekyambalo mu kawooma k'enkya ate ndaba kijja kukola batwerinde. Bagambye nti abamu ku ffe baganda baffe kati bwe musigala nga mubasibye naffe ekitukola bubi lwaki mubasiba bambadde yero bagamba bafuutu soja be NRM. Bagamba nti bafuutu soja ba NRM abamu ku bano nga bakulembeddwamu Mahadi Kaweesa bagamba nti ba political prisoners bagende maaso n'okulabika nti oba oliawo bateebwa. Baani abagamba bafuutu soja ba kibiina kya NRM nga bambadde NRM bambadde yero. Kakati tetunnaba kumanya ate bano babagenda kikola batya naye nga bagambye nti beeyise bafuutu soja. Era bagamba nti tebagenda maaso n'okuleka nti oba oliawo bawulirizibwa baagala emu ku nsonga ze bagenda maaso n'okulabika nti basimbako essira bagamba nti ekibiina tekituwa budde ffe nga bafuutu soja be NRM naffe mutandiko tulabawo mutuwulirize kubanga ebibiina ebirala bafuutu soja bawaggulu nnyo NUP mulaba engeri gyetiitiibyemu bafuutu soja ffe temutulabawo kati ate tubabuulira ekyokukola temubikola ate era tubadde n'okusaba tusaba ne abasibe babadde basibiddwa mu bate olw'ebyobufuzi mu bate bunkenke bungi mu bate abamu baganda baffe bafuutu soja ba kibiina kya NRM batandise okuteekawo nabo embeera kyokka bagamba nti singa temunaaba temubikoze ate naffe tujja kubivaamu tujja okitegedde akitegedde naye nze mbadde ndowooza anti teri wa NRM akaaba mbadde mmanyi anti teri wa NRM ayinza kukaaba tebakaaba baŋŋaŋŋala ekyo mbadde sikimanya ate tebakaaba baŋŋaŋŋala ekitegeeza NRM efaana n'omukazi azaala omwana n'amweriira definite bulungi nnyo bulungi. So awo wennyini wenjagala okubeera nga nkubira omulanga abantu nga abandibadde mu position ewabula bafuuse in fact ntera okulaba nga bakwata abantu mbusimanya public nuisance simanya bano ba public nuisance abo betuva okulaba yes si bano abavubuka ba NRM so oli omu wa NRM naye abo betulabye mu parliament byeneena bisekereza biwuniikiriza
tebankuba eccupa omanyi bakambwe tebasobola kale kakati kano njagala kayisaawo wakati ku muganda waffe amanyiddwa nga Abdallah Bongole DPC wa Freedom Border eyawambiddwa gwe twatandise naye ngambagamba mbadde ntunuulira ku komenti ezitambula oli n'agamba nti bamuyita Christine Opio agamba they will pick them one by one cause Nyanzi said he was asked for all their names as a coordination to release him. He was the commander. How comes he's enjoying freely? People's kid will suffer. Agamba nti bajja basomba omu ku omu. Nyanzi yayogedde nti babadde bamusaba amannya gaabwe. Katonda agamba nti eyo ye kodi eyakozeseddwa okuta Nyanzi okuwaya amannya g'abafuutu soja. Yes. Kati agamba mbu dwaki yali mu bulamu yavudde mu kkomera. N'agamba nti abaana b'abantu bagenda kubonaabona. Kati kigambo ki ky'oyinza okugamba omugwagwa ng'ono? He is a fool. Yes, kimala obuteereegana abantu kuba kinyongedde okumala okutegeera nti endowooza z'abantu ffenna tulina ze zimu. Kale wano we tugenze tuwolekedde buterevu nnyo atuwuliriza era atugoberera gy'osinzira okubeera ng'otugoberera amawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tukutuusako gaabaddewo olunaku lwabadde lwajjo wali e Makerere Kavule. Omukyala gw'olengera akkirira ku ttaka ye mukyala w'omu ku abo abaali bawambibwa ab'akakiiko k'ebyokulonda wakati nga tannaba kuteebwa. Waabaddewo essanyu n'ebbugumo ku NUP olunaku lwabadde lwajjo. Famire y'omu ku b'akakiiko k'ebyokulonda yazze n'ekaaba amaziga. Omwabadde maama we, mwabaddemu baganda be, mukyala we y'oyo yalemereddwa okuyimirira bw'atyo n'akapaka ku ttaka. Buli walowooza ku bbaawe ne bamuwa akatebe n'atuula. Wabula wakati nga olukuŋŋaana luno lugenda mu maaso, press conference eno bw'atandise okuwulirwa amawulire nti ate be baasibye bagenda bata omu ku omu. Ne kitegeerekeka nti abakulu balabika baategedde nti eno baalidde kaabitanga nga essaawa yonna nno kasesema. Okitegedde? So omukulu ke yabadde atuzza press conference nga bagamba yandyabya ebisingawo ate ng'olwedde amaze okubalaga nti buli kye mwakola twakiraba. Akibateeredde ku kamera mbumpimpi nabo beerabe obusiru n'obugwagwa bye baakozesa. Ate ennaku zino sinaana bawulirako nga banyega okumanya baatya nnyo okumanya baatya nnyo bo bennyini beeraba nga bakola ebikolwa. Awaliwo ka statement ke nasomyeko ne bagamba nti baatwala ebintu naye bikyabalemye okuggyako ne gye buli kati tebannaba bijjako bayite nannyini byo ye yayitikako. So wakati mu famire okukaaba amaziga wawulikika enduulu ng'olwo nno alabiseeko. Wabula ebigambo byali bingi. Ku lunaku olwo we nawulirira ebigambo nawulira ekigambo ekipya kiwaita owulirangako era nga His Excellency akyogera n'agamba kati bigodo. Namutegeddwe era wamunnyonnyodde n'entegeera bigodo. Olwawo naawe okutegeera. Manyi kati nina omugezi wange ggwe era bw'onsomeramu bw'oti ekigambo akitwalira ddala nti kyekyo era bigodo mumanyi era nkakasa n'abatugoberera. Tuddayo kayimba ka Bugembe twafunye erinnya eppya. Duli yatugamba nti nno twasaba wiikendi etuuke bamwongere cupa ayiwe zitwiti. Kakati twafunye bigodo lyerinnya eppya. Otegedde ensonga eyo. Kakati bigodo yeegombye okutuulako mu ntebe y'omukulembeze. Leka n'okuleka naye bw'oba ggwe obuzibu yazzaali bukunya. Nze ninze katambi. Bagenda tufulumiza baatugambye omukulu yajja ali bukunya. Kyova olaba baleeta n'ebyawongo. Kyabadde ngenda okugamba tabanga omukulu eyaleeta ebyawongo
yeyambululira mu ofiisi y'omukulu kubanga ebyawongo babireeta kiro ate n'omukulu yayingira kiro naye nga gwe baliko essenkulu mandwa yesse baagulanye okay kale kati tugenda beera nga tutunuulira ebimu ku bigambo atuwuliriza ebyayogerwa wabula nina akantu ke nnayagala ennyo akatono nnyo ndowooza tukawulirize olaba mukyala we bambi ng'afunye amawulire nti akoma mbadde njagala kasiini kano omukyala we yali ayitirawo misinde eno tugenda mulaba wano maaso ng'afukamira maaso g'omwagalwa we katono nnyo tusooke tulabe akatambi kano then ate tweyongereyo mu bigambo ebirala bamukwata siriya okitegedde kyenabalaba bwagala tuswaliza mu kaluke kawempe bati baŋŋamba lwaki twawa kanso nalukola bakad instead of Nsereko n'ensirika kati ne batugamba akaluke kawempe mwetegekera akaluke kawempe kuba tubalinze so akaluko nakona ketugenda mutera okugenda nga tumanyi tugenda mu lutalo tukagenda kubeera kalulu ng'obuli bwonna bwe tubeeramu. Njagala kubuuza ekibuuzo lwaki akalulu ke kawempe abasajja bakaagala ate nnyo babadde ba election ezibadde mu bitundu ebyewala ndowooza baagala kuleetera nsi kulowooza nti ne wano mu Central Buganda basobolera ddala okabba basobola okuwa anti bo bagamba bawangudde akalulu ke kawempe so kyovala bagifudde batto so kitegeeza biwagira Nsereko munsonyi bannannyina kyesogeddeeko bano abantu ne banayefada azimba muleke awo wennyini waali we mwagala barega yavimba awo wennyini waali ebinyuma omanyi yagenda n'agamba nti bwe muba muganye okujja mu ghetto egenda kujja gye muli era yo yazze tugenda okulaba mwami Museveni nga ze ageegenya bakyali bange yagamba bakyali bange abaana ba ghetto mugamba mutya I don't know mbubebe kulu yabimusomesa yes ba silent majority kati ayinza okuba no yamusomesa lesson namba ayinza okuba yamugamba gwe yali abaddeko n'akasajja kakola kati ebintu byako kati bebe lwakubeera ne gwe baasanga nga yoyo kale bawulidde bawambye election management committee banyiize nti twafuna candidate owakabi asinga ekyokubiri ne balaga nti bagezaako okututeeka mu fiya tuleme bawangula baswaza mu kalulu ke kawempe njagala okuyisinzira wano bassebo ne bannyabo mbasabe mwenna okutandika n'olwaleero buli omu n'obusobozi bwe bukampinge mu kawempe essanyu lya Nalukoola ne bw'oba ggwe tosobola butafuna ssanyu omusajja amuyiirawo omubiri akaseera ako jjukira kati ensi yonna eba ekutunuulidde omanyi statement ya fada gwe weezitowa mukombinga ennyumba ku nnyumba katale ku katale muntu ku muntu twagala tubawangule buli polling station ekibonerezo kyenjagala tuwe Museveni olw'okuwamba abantu baffe kwe kumufuku twamukoba twamunaaba twamuyambula okwayanaali ekimala mukunayo aya baasi wulira ekiddako dabano kanso Nalukoola sookojje Nalukoola yankubira layini wano my goodness ulira omanyize ne bwe mbanyiize ennyo banga nakuwadde ntekakawo kalikodingi kakaso Nalukoola engeri gyayogera yokka enzijjamu ennaku kaso Nalukoola tutolere ku salamu webale nnyo ssebo Mr. President kino kyompadde nga kyakitiibwa nnyo nate omunsonyi wamu nange simwenya bulungi nkaabyemu katono olw'ebintu bino ebigenda mu maaso mati namukoonako kakana naye mukama wange nga sinatoola salaamu kakutegeeza nti nakuwalidde nnyo abatuvuganya omanye ekibiina kyaffe kyekinaggwano kyawangula n'akalulu
naye ssebo ne batakulangirira n'osigala ng'oli de facto. Wulira okunnyonnyola ekigambo de facto. Okimanyi? De facto. Kyekiriwo ekyo. Kanso Nalukoola yannyonnyodde ekigambo n'agamba de facto. Kato kiwulire. De facto yaba alina obuyinza, control over everything. Otegedde? Nkitegedde ekigambo de facto. Ogamba kanso yeebale kusomesa ggwanga. De facto ayongere mu maaso n'okusomesa. Ye controller of everything. Yes. Ya controllinga buli kimu. Ekyo ne kansa akimanyi. Tebakulayiza obeere ddijjule budde bwokka kaseera buseera mukama wange. Okay, kale wano bino bye bimu ku bintu ebyabbibwa. Bye bimu ku bintu ebyabbibwa. Naye I don't know oba tusooke tweyongereko wano katono nnyo, mutukkirize katono nnyo, tusooke tuskipingemuko wano katono. Waliwo speech gye nandyagadde muwulire, then bwe tumaliriza tukomewo. Okay, I think wano zino ze mulaba nga tukola nga nabadde nkaaba kwe kubanga eno waliwo bwe tufiirira ne banyabo be twakazuula nga bwe mbagambye video camera microphones 3 okulaga nti zaabwe musaka mungi nnyo wano ate amuleyazo aba ne banyabo be twakazuula nga bwe mbagambye bino this is just a kale ekyo mukola nga kifaanagana yanyaga Alex loba ddala mutufu bwakyo so bebe basebo ne banyabo be twakazuula okulaba nga mbafunira ekisingira ddala ekisinga wano naye nga womanyi ebyuma by'omuzungu. Yes. Kimekese emwanyi. Wanaffe tupangise yaba Abachina. Tera kumacha. Bintu kye batute naye n'ekirala kino binamu abiri. Zino ze mulaba nga tubeera mu mipiira era nazo ne bazitwala. Ne batwala n'emipiira 12 mu ofiisi eyo. Kuba embooko nyingi naye bazikubira munda kubanga mu interrogation abaliyo banyankole. Abakama w'eggwanga eridda abamaze emyaka 2.5 nga bali mu godown. Kubanga ffe batadde mu kaseero kalala naye mu godown omwana nga obawulira bakatikkiro bamaze emyaka 2.5. President, abantu abatukubye tebatukuba lwakuba tebaagala nnyo twagale kye tuliko. Batukuba lwakubanga tulina okukikolera ddala mutufu bwakyo. Ekyo kinkulikiza. Wallahi tuleka wayi mbege badde nkubiwe badde ngamba lwaki mukola nga abasanga. Genda musazeewo okukola paaleedi mugikole nga paaleedi. Ekyo mukola nga kifaanagana. Yanyaga Alex Lovans ddala gwoli abakama w'eggwanga eriddako nti ye. Ddala onaakulira n'okulonda nti ye. Kati oba olumu abulwa ennaku eddamu okukuba. Kino kyekisinga okubaayo. Lwanyaga bakuba embooko nyingi naye bazikubira munda kubanga mu interrogation abaliyo banyankole. Wansi abakuumayo they are northerners and the easterners. They are friendly to us. Wansi abakuumayo ba northerners and the easterners. Abali eno waggulu bagamba nti batula mu office abakola interrogation. They are the bosses who are fighting for the regime to be. Abali eri wansi they are friendly era batulimu. N'abaana abali baligulwadde batulimu. Naye okuba kwabwe kuva ku musiwa nti bw'avaawo Museveni nabo bagenda. Kati balina okukuba.
okole ekituufu. So ekitukulisa kwe kubanga tukolanga ebintu ebyokusaaganya. Mr. President, nga bakyatukuba olw'okuba ab'ebyokulonda batukutte wamu. Ekyankwasizza ennaku ne mpulira nga njagala okukaaba mu mutima nga nabadde nkaaba kwe kubanga eno waliwo be tufiirira nga bafaanagana nga bali abatukuba nga batutunuulidde wano. Nga balinze kukwata kaadi bagende beegatte n'ebali okutongeza emyaka 10. I can tell you this, Mr. President, mu maaso g'omusajja omunyankole yaŋŋambye Rovanis Alex Lwanyaga tonnabakola mbaga nti ye. Nga bwe tannabakola mbaga tubongedde emyaka emirala 10 nga tunnababba wa buyinza. Naye bwe tukola embaga ate bagala tukoze embaga. Therefore, they don't have any reason lwaki bakola ki batukuba. Naye nga bagenda okwangulira era batugaye waliwo bacandidates batugaye nti abo batuweere kaadi kubanga balungi. How dare you as a soldier oli mukukuba kula ekyo kyenkola ate olina kwetamini ng'akwate kaadi mu kibiina kyotayagala. Therefore, for as long as I live, I will do the right thing. Kwanza natuuse ne neebuuza nti oba waliwo omuntu gwe twajjako sente waba balowooza nti jjakubuli twamujjako sente tugende tuzijulira. Not at all. Batubuuza lwaki tuli bagezi naye obugezi nga tunabukozesa kimala kukyusa gavumenti. Ekisemberayo ddala mwenna abakuŋŋaanya abali wano abatulaba nga tumulowooza nti tuli mu bifo ebyenjawulo era byamaanyi nga tugamba oyo wamaanyi oyo wamaanyi n'ebino bye tuyiseemu era bitufuula abamaanyi mutusaasire busaasizi naye tulina okubibeera. Mr. President, we cannot be leaders that decide for the cards of the leaders abagenda okuba abafulaga bala n'abasigadde nga batuwana bafamily members bange amaama babadde wano nga nomukubya esimu nga mugamba Kyagulanyi twagala n'atuma obuvunaanyizibwa obugaba kaadi n'ebyo ebizze mbiyitiddemu byajja hazards. Nze sirina gwennenya sirina wadde wadde pulezidenti waddaani kuba nasalawo nzeka. Ekizibu kyokka kyendabiriyo nti banoonyaani yakonvinsinga okuyingira ky'olimu. Who convinced you? Ani yakonvinsinga? As long as you stick to your ground, nje kwagala kwange nakusalawo kwange ebisigadde bali yakubuulirira. So mukulwanyiswa mwebale mwenna amazaala tupate batuleekyako ku buntu nga mutuweereza mukulu Alop Joel Senyonyi olunaku lw'oyogera lwennyini osoma amannya gaffe batuleetera ne batulaga nti baboogedde kitegeeza mwe mulira njawulo era bwe bamanya nti ba komishona emboko nezikendeerako si bwe kyali nezikendeerako kubanga awo batandika okugamba oyo komishona mukwate bulungi mu gavumenti eddako tuyinza omusangayo. People power. Therefore, nze nkimanyi ku malaalo gaffe ag'ewaka ag'oli ku bikojja bonna ababadde bafa tebabadde bakola politics. Waliwo abaafa nga batemeddwa, waliwo abaafa nga balagde olunakuba, waliwo abaafa nga okufa kwange tekugenda. Maama nkulabye ng'okaaba ng'oggwerawo. Maama amaka ebijja byaffe tebiriko ba politicians bokka. Nange neeraba nga nfudde nja kuba nfudde nga ngoberedde abaatusekayo naye ndi mugumu njakukola omulimu gw'enkola ebintu. Owulidde ebigambo by'omusajja oyo? Mbiwulidde bulungi. Bya buvumu nnyo, bumalirivu, yes, ate nga mweteefuteefu. bwe kiri. Abo be bantu abeetaagisa mu struggle eno. Ati yadde bamukubye naye tapowa. Okitegedde? Yes. So byebyo byentera obbagamba nti bw'obeera ne ttiimu y'omupiira, yes, weetaaga nnyo abasambi nga bakukkiririzamu bw'oba nga gwe coach. Yes. Abasambi bwe baba nga bakukkiririzamu bakuwulira naawe ng'obaagala musobola okuwangula ebikopo byonna. Bwabeera nga mwenna mwekkiririzaamu. Okitegedde? Nga mwekkiririzamu nti musobola okukikola. Naye teri kyabulabe kubeera ng'oli coach naye ng'olina abasambi abakuteeka. Kitegeeza teba ttiimu. Kibi nnyo okubeera nga gwe coach naye ng'olina omusambi owakabi ng'omuteeka. Kati Bobi Wine musambi amalayo nti naye yayina batimmeenti be, yes, bampuuga abalaba nga watuuse asobola okuteeba ne bakuba back pass kyokka ate ne bagiddisa omulabe ne bazza emabega naye nga ate bakubidde mulabe.
omulabe ye agenda abateebe bagamba okuguwa oyo ateebe tuwa omulabe ye n'ateeba ng'ate mulina okunoonya okuzzaawo. So twagala kubeera ngawo tuvaawo bwe tuba nga tuvudde butereevu nzikiriza tuwolekere His Excellence President Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu Rugaju Kagaju kategeeza kyako waayo manya ayina mangi ate nange nzikirizibwa omuwaayo kasitalibanga bwe tuliwulira ddala likkiriza kanjira ndinoonya kale butereevu katweyunge ku mboozi eno bakunone boyi balabe siba kuba ine kisa nedda era singa tetwatabuse ne tugenda maaso nga tutabuka oba oliawo singa balinga bakibalama nga tetumanyi gye bali nkulikeyo nnyo baganda baffe ate novansi togenda kufa ogenda kaddi olabe ku mbiizi ojja kulaba ku Museveni ng'anyalise mujja kukirabako ekyo gwe kyoba omanyi ono fada akuba alinga bidongo by'abalokole akubisa mbooko y'amasansu akuba baneeroga asinga ne kisipi ekineewunyisa kwe kulaba bano abasajja abakiikizi bakuta abaana ba foot soldiers mwani komanda 003 foot soldier 001 aliwa yegwe bakunone boyi balabe tebamanyi embeera bava mukangakanga bakunone balabe bava mutisatisa n'okwetooloola nti boyi bagezeeko omuyima gente zisaasaana bagenda okulaba ekyo kigaanyi kane batandika kujjawo ate nakyo kigaanyi kuba tebasobola tumalayo mubabuuza bafuusoja be baliwa mwagala bamanye bafuusoja we bali asante sana obawulidde zivugiddewa zino tezivugiddewa bafuusoja ate tetuweddeeyo so obwo obutiitiizi tekiraga maanyi tekiraga nti muli bakabe kyongera kulaga nti muli bafala muganda wange atyogeddeko era ne ku mulundi guno kanjogereko ne baganda baffe abasirikale baganda baffe brothers and sisters in uniform we understand we know when you look in your eyes even when you're hearing terrible commands we know tumanyi muli naffe era naffe tubalimu our promise still stands as soon as we take over the lowest paid soldier or police officer or prison officer should be 1 million shillings. Osanga omusirikale nga yala nnyo nenga kibanda wuuno agamba akasente akatono anaabafuna entono ennyo kazeeyi zentono okamanyi ng'okafunye bw'ovimba buli mwezi n'abaana banti basoma bwe kiri era nga buli muntu kyayagala ojja kubaamu ne bakyali baffe sigenda basonga mune bajja kubaamu kalwaki mwe abafuusoja zimwe mugenda n'okusinga okwongeza omusaala gw'abasirikale kale abasirikale balina okwagala nnyo bafuusojas. So to the military, we are with you and we are fighting not only to liberate ourselves but to liberate you, and you will be free one day very soon. Njagala bakulisayo mwena bafuusojazi batulugunyiza wadde kati mukyawulira obulumi naye munaku ntono nnyo those who use of honor buli mbooko gye bakubye ejja kubalanga. So bano abasajja balowooza babanyigiriza ne babongerako ranka. So mukulikeeyo nnyo baganda bange, mukulikireeyo ddala. Bulidde nga Kayabula agamba nti ekigambo pulezidenti Museveni afuuse ate maama Winnie Yanyima yamutugambye wano. Jako mukaddiwa gyakuma okubeera timidi. Saalongo bakube waliwo ekigambo kiyazizzaako awo otyo. Oh my goodness. Ekigambo pulezidenti kati ayagala
President Robert Maseruka, President Lambasa Shamim. Kati akasajja akagenda lumba mmwe. Museveni n'obwa president n'obwa gildi president nabo abwagala. Finally, mpulidde nga Museveni nga bwe tuze tubagamba nti akozesa tribalism ayagala nnyo twawula mu mawanga. Kati yafunayo obusajja bwe obwesitano obutono bwalise ebicepere n'abuteekera okuteekawo ekifaananyi ekya classism. Ayagala abaawule, ayagala mmwe musosola abanyankole. Nyina obubaka eri baganda baffe abanyankole, abakiga, bawesitana mwenna. Tuli ffenna tumanye amazima. Nitumanya ngu Museveni takubakunda, tabaagala. Ali mu revenge ya 1980 kuba mwagaana omulonda. Ate ne kati amanyi temujja mulonda, kyokka olabe wammwe temulonda pulezidenti, babalondera lwa mpaka. So we know that the majority of the people in Ankole are equally oppressed. Nze eriye waffe eri gye mpasa. Era mbimanyi. Naggwe erina essajja linyiga amapeesa. Limu ku limu. Yenna yessa omweso ne Bobi Wine. Olina okuguyingira ngo kwegamba olina okakasa nti oli mugezi omusinga emirundi nga 6. Nti eriye waffe eri gye mpasa. Naye ani amusinga? Asinnamulaba. Wakati ng'oli amaze otugamba abasajja abali eri basajja abali mu bifo ebirungi Banyankole azze n'akkakkanya omuliro. Anti oli abadde ayinza okukwata statement naga batandise okuwala n'Abanyankole, batandise okuwala n'amawanga. Kakati azze n'abagamba eri gye mpasa, eriye waffe ono gaye akuweeka empiki. Ennaku gye bayitamu. And that is why you see the best from Ankole, the likes of Katana, the likes of Rubongoya and others are fighting tooth and nail to liberate themselves and the rest of Uganda because they are more oppressed than us. But bakkirizibwa na kukozesa bwongo bwabwe. So mwenna abali eyo temukkiriza ekiwuka ky'obusosoze okutandika okusosola munno eyakubye abadde musonga nawe oli musonga sijja kukolagana naawe. Era abadde bantulugunya badde boogera Lunyankole nawe oyogera Lunyankole sijja kukolagana naawe. Temukkiriza oyo sitaani bayingiramu. Omulabe yaani? Omulabe ye Museveni. Fenna tuyibasire Basebe Banyabo. Olwaleero lubadde lunaku lwa nnaku naye ate gye luggweredde ng'essanyu lyaffe ligenda lyeyongera. Katonda akkiriza abaganda baffe ne tubalabako. Now you understand the thuggish nature. Mbadde njagala ekintu ekyo. Kano kabonero kalungi nnyo. Kabonero akwoleka enkolagana gye nkugambyeko emabega. Kabonero akalaga teamwork. Kabonero akalaga obumu. Kabonero akalaga omukwano. Ne respect. Yes. Nti David Lewis Rubongoya ye yasomesa Bobi Wine amateeka. Yes. Bobi Wine mu nsi Katonda nga wagereka ebibye ye president wa Rubongoya. Essaawa zino. Kati otwalanga ekisa Katonda ky'abawadde Rubongoya nakkiriza okutambulira wansi wa Kyagulanyi. Newankubadde nga yamusomesa amateeka. Okitegedde? Yes. Kati ono Joel Ssennyonyi musajja omuyivu obulungi era yasangibwa ng'akola ku NTV ng'asoma mawulire munnamawulire omutendeke ate era nga mumanyifu n'ayitibwa Rastaman eyava mu ndongo ng'ayina n'agaviiri n'amugamba tutuule ku mmeeza eggwanga litwetaaga ne bakkaanya leero ono leader of opposition naye awanuka waggulu mu madaala gy'abeera eyo mu parliament alaga obumu obuli wano nti mukama waabwe ng'ayogera baakiraba nti omusana gumwokya nga yeetaaga okusembezako mu kasiikiri eyamusomesa n'eyava eno n'ebitabo bye eyamusomesa eyakulira mu bulamu obulungi n'asomera mu masomero amalungi n'asinkana omuyizi kati ono n'ava eno nga yasoma
ali Mataya alina degrees nasinkana Rastaman leero bakwata emmeeza bagirewo Rastaman abuulire ebigambo eggwanga kubanga byayogera bikulu okusinga bo ate nga ye mukulembeze kyekya tiimu waaka. Yes. Buli tiimu na buli mulimo gwe tukola twetaaga bapatana nga basobola nga ne bw'oba toliiwo patana oyo asobola okuzanya rooli yo n'asigala era nga ekyali tiimu. Kitegedde? Thank you very much, senior leaders. Lopo Jolo Senyonyi ajja mukama we mukasana n'asembeza ate emabega Our major focus was not to receive our brothers because we did not expect them. Our focus was to address the raid on our premises here at our headquarters and in Kamocha. On Friday, 22nd of this month, the military, the police, and other sister security agencies raided our premises here. It was not a formal security operation, no. This was a raid by thugs because they broke into our offices without any of the leaders, without notifying us. They broke every door, even those that were open, at least they broke the glass. Bamenya buli luggi n'oluggi olwali lugenda mu kinabiro waakiri balwasigira asa ne baluutinga buli kimu. They looted almost everything, stole our computers, stole our money, were still assessing what they've taken away. And this raid was commanded by none other than General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba. Yakulembedde abantu abazze wano okuzimba ekitebe kyaffe okutunyakulula ye mutabani wa Museveni Muhoozi. Tubadde tumonitaringa era nga baaliwo ne baneiba nga batugamba kakati bagadde kutandikira eri neri n'essaawa 5 zigenda mukaaga ogw'ekiro ku Lwokutaano ne batileeta ate ebimotoka ebyamagye bingi n'abasirikale ba SFC ne basalako okuva Bwayise paka Kubbi. Ababaddewo baali basuspectinga ani aliwo nga badeployinze nnyo naye ate ng'emmandu abwanika bwe mugimanyi kupita tuli Afande Bigondo n'awanikayo nti nabaddewo nakugambye twazeyo kayimba ka Bugembe nti twafunye erinnya eppya andiwulidde ne teriwoomera Abayisiraamu. Afande Bigondo tegedde ensonga eyo? nayo ngitegedde. Kasita Father yalituwadde wulira awo nze kennyini nazze n'ennomba ekitebe kya NUP. Afande Bigondo kati nze mu kifo ky'okunyiga nasoose musaasira ne ŋŋamba kaakati ono abeera atulongootana buli kaseera nga Kanso Katana bwe yagamba ekisinga obbaleetaano ebisinga nnugu. Kati nkuba akafaananyi ng'Afande Bigondo ayingidde wanalaba we wanyirira ayingire naye n'agamba kabopi katuulawa n'agenda lazima n'amenya ofisi yange ndowooza nga yagala atuleko mu ntebe eyo. Sibayo babali eyo babiwulira yakituddemu twagirabe kyagyononeramu ne bayingira buli wamu. Tubadde tukebera ne Secretary General ne ba comrades. Waliwo ebimu bye tusanze mu ofisi yange. Bannaffe abamu abakugu abayimanyi be twayise twasanzeeyo kano abakugu batugambye katraka bakagye mu motoka gye tuba okutambuliramu sometimes bwe tuba twagala okubuzaabuza nga tutambulidde mu zaffe ziri official. Bajjeeyo ne kamera mu ofisi yange bakyayongera okupepeta kano kakola kati byonna bye babitaddemu babigyeeyo eno generation boy tetukamanyi naye tukatunda akatuwamu ssente boy ajje
mwekambabulira abali eyo temumanyi bwomi bwa mukulembeze ng'ali fane nnyo omuntu nga wa mulembe gwammwe naye nga pulezidenti akyakatadde katale kuba nyinza okwewangulira ettu gwomanyi baleese eki nzigimanyi bw'abanga atalemererwa alemereddwa Katonda kiki kyoweeyitira banawulira ebiri ewange tokikola akase katale owange oyagala okere ku makya tukola puroguramu wano oluggi lweggule nkaleka wange okaleka wuwa togenda kunkwasa ggwe okubalaga empisa y'abano abantu n'obutiitiizi bakola mu nkola ey'obuswavu ebirala tetunababijjayo mu ofiisi yange bifaanana ng'ebyawongo tekyewunyisa ku ndowooza yaabwe ndowooza balowooza okuwamba wano n'okukola bye bakozeeyo ngenda nakebera ku kamera yange nkozifu ayinza okuba yayingidde ali bwereere naye basebo ne banyabo njagala mu understanding these are not signs of strength, these are signs of weakness. Buno si bubonero bw'amaanyi basebo ne banyabo, buno bubonero bwa kinafu, banafu mu bwongo kale obudde bwamaze mama Winnie yakitugambye nti omuvubuka mupeki mukyamu naye ate banafu ne mu nsonga ne mu mateeka. Ensonga lwaki bakwata bannaffe n'okwata senior leader nga Nyanzi n'okwata ba senior leaders nga bokakiiko kafaako okulonda n'abantu ba bulijjo nga bano ba foot soldiers n'obasiba n'obatulugunya obakutte ensi yonna eraba naye poliisi n'ebeegaana amagye ne gabeegaana ne mubatulugunya ne mumala ne mubasuula busuuzi awo. It's not only cheap, it is stupid. Balaga obunafu mu buli ngeri yonna yonna. So baganda bange kyo tekibamala mu maanyi, kyo kibongere maanyi, tubakutte we baagala. Gwe musiraamu bwe baba bakwata kubanga oli musiraamu yongera kusaala sujida yerabikire ddala. If the enemy is so scared of what you are, continue being who you are. Kimulume. Baba kuchitanya kuba musiraamu genda maaso ng'oli musiraamu. Baba kuchitanya lwa ggwanga lyo, be proud of it. Bwetyo tukola tetugenda kulekerawo okubeera kike tuli na kukkiririza mu kike tukkiririzaamu. Okulumba kwabwe wano kwagoberera kuwamba bannaffe basooka kuwamba komeda kireyo kuba yakulya security yaffe wano ne bawamba abantu abalala ne bawamba Nyanzi ogezaako okutuleetengawo fear kubanga tubadde tubatuusiza ku kisenge basiba Dr. Besigye mu bumenyi bw'amateeka basibe Bamatete mu bumenyi bw'amateeka kati balaba pressure ya Besigye eyitiridde pressure ya Bamatete eyitiridde ne bagamba tuwambeyoko omulala tujja kubanja buli omu katumaze okubanja Nyanzi tumaze okubanja Webolobanzi tuddayo ku Matete tuddayo ku Besigye tubaagala kubanga tebalina musango oba wa NUP oba si wa NUP buli anyigirizibwa kitukakatako okumubanja nammwe bannayuganda bannaffe jagadde nnyo mumanye buli omu kimukakatako because no one is safe in this crazy regime which has lost legitimacy. Now they can only survive on fear, terror and propaganda. They don't have any moral reason to be around. They should be gone long time ago. Now, bali mukola nga bebakolanga mu nsiko mu myaka gy'ekinaana nga bangi temunnazaalibwa tetwazaalibwa ne app mu mitwe gyaffe twazaalibwa ku mulembe mulala toyinza tuletera mboozi za Museveni. So please don't fear, don't be weakened. This regime only knows violence, nothing else. Museveni mama Winnie kwotinganya ebigambo egyatugambye Museveni yagunze okiti yakozesa kyakuba naye nakitegeeza ekyo. But I also want to tell you something about Museveni's son. Like all bullies, they use arrogance. But when you look at that man, inside him there's a very scared little girl. Very, very scared. No wonder he has to hide behind Twitter. He has to hide behind the guns. Banjagala nnyo byayogera jja byayogera kumiko masaje. Nitosobola kubanga baatya.
buli kimu kiri kusaidia ffe, and we won't stop saying that. Tukina musango gonna, we don't do anything wrong, but they're so scared, and Museveni is so angry that he wants to punish us for his poor parenting. He will not win. So basebo ne banyabo mutukire nti ono mutabani wa Museveni is not the first son of a dictator. Mwana baba batabani ba Saddam bwe bali beeyisa, batabani ba Gaddafi. Many dictators that have had sons here in Africa, the only difference is that those other dictator sons were better trained and better educated and better brought up. So everything here, mutufocho pamalamu amanyi, mbasaba mwongere kuddamu maanyi. Tujja kuwangula. So to all of you fellow Ugandans out there, this is not just an NUP fight. It's a moral fight. It's a fight for morality, for justice, and everybody deserves justice. There must be a time in your lifetime when you will need justice. Fight for it when you don't need it, so that when you need it, it is there available for you. Today they are abducting foot soldiers and opposition leaders. Tomorrow they will be abducting journalists. The other day they will be abducting religious leaders or cultural leaders. The other day, the next day they will be abducting business people. Ojakola business naye ayagala okunamu. Banji bali mu military court nga tebalina musango nekuba yagala ku mukazi y'omu ne mukama we mmaje n'amusindika mu court martial n'ebirala bulungi. So we must fight for justice. Tulina okulwanirira obukulembeze obulungi ne bwoba tonna bakutuuka kwetaaga. I want to salute those that have come out. Just yesterday I was watching Reverend Musiufu speaking truth to power, and I was so proud. Njagala okwebaza bonna abavuddeyo abakulembeze ne boogera ku nsonga eno. Reverend Musiufu yakyogeddeko, ne Weekitiibwa Katikkiro Namulaba yayogera ku kusiima nnyo. Nsaba bonna abalina amaloboozi muveeyo mwogere ku bumenyi bw'amateeka buno. Bawulidde basebo ne banyabo, sijja kuba waggulu naye njagala ne kino kibajukiza ti bino si bya political parties, tekiri ku NUP. Nasanyuse bwe nalabye president wa FDC ng'avuddeyo wakiri nakitwitingako ko ekibwano kidda walala. So it's important that we stand for what is right and we be loud about it. You know, it's not about political parties, it's about justice. This regime is panicking, it is desperate, it is scared, and for us we are fearless. It is not loved, and we know we are supported because we stand for the cause of the people. Njagala basebo ne banyabo okuva waggulu nga mbajjukiza ne kino. Ababaka ba NRM mwabalabye bakuŋŋaanye baagala kugenda bakalambire nti abantu aba bulijjo kituufu babasibire mu kkooti y'amagye. I'm appealing to all of you Ugandans. Those few hundreds cannot defeat the millions. Never mind that they are so short-sighted. Very soon they will be the victims of that stupid law they're trying to impose on us. But don't wait for idiots to think or to decide morally, because in the first place they are what? So fight back. Fight for yourself and fight for everybody else. Temukkiriza ekyo kiteeka kikomyawo. Temukkiriza muntu yenna yenna oba mubaka yenna yenna kugamba nti abantu aba bulijjo bagende babasibire mu kkooti ez'amagye. Eyo engeri Museveni gy'ayagala okwegumira mu buyinza. Ekkooti y'amagye ye survival yeyo katalina kirala. Bino bano bonna singa babatadde dda mu court martial nga bali kitali. So mulwanyise ekkooti si nti bijja kuba biwedde, biggwa Museveni tumuggyeko. Naye mulwane nga bwe musobola okulwana basebo ne bannyabo okumakinga sure ekyo tekibaawo. National community, please rise to the occasion. Don't be silent.
when gross human rights violations are going on in Uganda, when democracy is being abused, and then you open up with a dictator. The world is watching you, and you be put to shame. Tumanyi bulungi, mumanyi nti twatwala Museveni ne mutabani we mu kkooti y'ensi yonna ICC. Bino bye bali mukola, bali mutuwa evidence, twongerako evidence. Njagala obbakakasa nti Museveni ne mutabani we one day jeke ejja kuluma. Ate nga kijja kubaawo. Omanyi mu mboozi gye twakoze yabaddemu Katikkiro. Yes. Twagambye abantu ku munnamawulire munna Kenya. Yagambye nti olunaku lumu yabadde is it Lewis? Yes. Olunaku lumu General Muhoozi yes ajja kubeera emabega w'emitayimbwa nga afaananeko nga Seif. Omukulembeze akyogedde naye emirundi mingi nga tuggalawo. Yes. Emirundi mingi tulabye General tuze twalabako omwami Sali Musale ng'avuddeyo n'asaba okusinkana ku Bobi Wine. Ne tulaba muto wa mwami Museveni Toyota naye ng'asaba. Ne tulabako Yalyani omulala. Tulabye abakulembeze in fact ne General Muhoozi yennyini naye yasabako emirundi egisoba mu 3 basinkane n'obwo busungu bw'alina lwakuba nti omulenzi yagaana Kibanda yagaana. Okitegedde? So obusungu abulina. Now mbadde njogerako leero n'omuntu omu naŋŋamba nti wayinza okubeerawo ensisinkano wakati wa General Otafiire Mbu n'abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP naye ensisinkano eno ng'ekwata ku ki? Era ne tumanya nti waliwo ne meeting eyatudde okusinziira ku bye baŋŋambye. Meeting eno ng'abakulu baagituuzizza olunaku olw'eggulo nga ne president mwali teyabaddewo naye abalala bo baabaddewo. Nagganya omusajja omuyita president. Anno meeting yabadde mu maka ga mwami Museveni naye teyabaddewo. Mbu nga boogera nti baawulidde ku kya Otafiire okwagala okusinkana abakulembeze mu NUP. Bagamba Otafiire alabika ali mu kuva ku nnono z'ekibiina. Alabika ali mu kuva ku nnono za twalwana. So baagala kusala magezi mangu bo ku kye baayise nga tannayonooneka. Gamba okwagala okusisinkana pulezidenti waffe olwaba ayonoonese. Okitegedde? N'emirundi mingi General Otafiire abadde tuvoko era ng'ayogera naddala ku Muhoozi. In fact tebazigatta zaagaana okukwatagana wadde n'akatono tezigattirako ddala. So ekyo njagadde nkiyiseewo katono nnyo. Bwe naaba nnyongedde okubaako kyenfuna nja kuba nga nkibaleetera, but for now olunaku olwaleero ekyo nkitegeddeko. Wandibeerawo ensisinkano ya pulezidenti ne General Otafiire, naye ensisinkano eno yatandise dda okubukusa abakulu abali mu buyinza era ne meeting zaatudde. Mbu nti wabaddewo meeting ez'ekikubirire. Tombuuza akatambi sikalina naye nga wabiwulidde mbu. Okay. So oyinza okuva eri n'ogamba tuwe katambi sikalina. Ate era abakulu babeera bakaagala sajjime tuwe katambi. Okitegedde? Naye kyonna ekinaabaawo songa ntono nnyo ezo. Kale twagala kubeebaza mwenna betutambudde nammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutugumiikiriza okutuuka we tumalidde. Twagala kubeera nga tubasiibula, tubagambe nti mubeere bulungi naffe katugende tuwummuze ku mbiriizi bwe kiri. Mukama Katonda abatuweere bye musinga okubeera nga mwagala.
bye mutuwagaliza byaba abeera nga abawa nammwe. Kale tulabagane nate olundi mu mboozi endala olunaku lugenda kubeera lwankya wetugenda okubeera nga tutunuulira ensonga endala nnyingi nnyo. Olunaku lw'enkya tukomawo mu full swing. So beerako weekuumireko subscribing ensonga ebeerera ddala masavu gennyini gali ate nga gookya.